dda kwata mutulaba kasoti muri bulungi side eyo nape je tuli tugezaako kubatera tukwataganya mpola mpola ebintu byaffe tufunye yakadde netwenonyako wano wentandikiddoka kasiza ddala nti ensi zino zibuza abantu nze kayendwa abo mulaba ebyaddala kuli otya omuntu nagamba banaye kakalaamu aluwa nganja kukuba goli yombuza nga ali ekawempe gwe munonye omuntu omusange Canada ngo akusaze ku bukalakalamu aluwa nomugamba oyagala simu yo oyagala muntu nenga wetu izo dina bitembera agamba njagala lebo byaka 5 bademo bakumbuze kayali ludda kayali ati angasolo okudda bomugirako nga tetulina lutalo londale twaite kulyekinze kati kwesonyiwa ne kuleka ne kulaba ngo ne twenoonyako lumuno lwasi Remi akimanyi abanaku bebatera okuba n'emitalo wali baddeko anedda abanaku tekibuma wali baddeko mu family kati ffe twalinze nyina abantu esitogera nabo mu family yange tetegeeza nti nno nabakyawa naye namanya level nze maama wange yaŋŋamba nti omuntu omu kati omuntu asobola okukyawa Remi omanyi lwaki amala muvubuka muto anyirira kiriza gaana yerijeso wa Kampala nenga waliwo amaze emyaka 5 nga mukaaku nga teri yali amulowoozezzaako wadde omulonda kuwa kansala kati mukaaku lwaki tawala na Remi era kati nze am not surprised abantu batagala Bobi Wine kati gobeera mukaaku nga record joyina gye wali opoze nene kubeera mu UK kuyekera Museveni ate ng'obeera wa mukazi gye wafumbirwa lwaki tokyawe Bobi Wine ng'olaba ensi gwe yayanira waliwo ebintu ebimu kati kale byesikyewuunya nga sikyabinyiigiramu nalimbaddekoko nentunuulira muganda wange omu bwenti nenzikiriza era singa mama wange teyanteekateeka abantu abamu bagenda kukunyiigira gwandaba lwa nsonga one asobola okulaba nga gwe emikisa gikutomera gwosobola okulaba nga ali obubi naye ng'alaba tobonaabona osegera kyemugamba kati nze nalabako omukwano gwange Kasuku ng'alese Guy nga simulabangako Katonda okunzitira wano ngenda kugamba kino ekintu kyewuunyo Masaka nali ngenzeeyo nga ngenda ku Victory Church olulala twali balokole simanyiiyo Masaka nze okuva mu Kampala navaamu mu 2020 millennium 2000 first time ogenda out of Kampala nagenda nga Ntebe Jinja Ntebe ng'ogenda kulinnya Nnyonyi Jinja ng'ogenda kulya ssente nsooka okuva e Kampala okufuluma ogenda ebyo ku luguudo lw'e Masaka nga bantwala waffe kuba saakulya waffe nene nabagayi nga bamuleese ng'akutte akacupa ka walagi ng'ali mu kudiscussinga wisdom akakati a wisdom ali katandaawo kati abonaabona nengamba naye bannange abantu e Masaka bonna teriiyo mugezi nga bonna emitwe giringa gya nsenene look at this guy nga ne mukwano gwange Kasuku byanjogera byange ndako maleyo omayika ye nedda tetudiscussinga abantu naye jasinga mbabugambi omayeze eno show eno yona ku lwaleero mbadde njogerako bobe jasinga ngamba bugambi tukagire nedda ngamba bugambi nengamba naye kakati bana ebintu bibiri ebintu bibiri kakalamu okimanyi mu myaka gyo kakalamu katulaba nze ndi baabawo mu myaka gyo okimanyi nkikuwa amina wekiba kyekyo amunanga amina si buli omuntu okimanyi okay ka amina yes kituufu naye okimanyi nti kakalamu nze nalabako omusajja Guy yasooka okuleeta UB40 mu Uganda mwana wa Deo wali player Paris era we yali abaleeta lulyeyo bwe basooka okujja MTN ne bamugulako baali bajja kuyimbira bwerere nga it was the last show ne Guy yankubira essimu nanga wisdom waliwo omusajja ali wano ayina emitwalo 2 egya $. yagambye omuntu yenna asobola omupangira omufunira bizinesi omusajja mugagga ye ayagala kutuuka ku butuusi mu America ne wamalamu ennaku ezi adde Uganda ng'ayina ente ze ali eyo kakalamu waliwo omuntu agenda okukyawa ne mu famire yeewamu emia fact nti oli mu America kati olina okikkiriza ati tulina babuloga abalina embaza agwamu bali eyo nga bambi tetunyiiga tetubanyiigira but bambi watayogera ku wisdom ene waayogere kwani kati kansembero ne kino ndowooza tutandike ebintu njagala era nagambye bambi njagala ndabeko musikalo waliwo omuvubuka omugobangaze bambi ng'ali mukasingako buli wobeerawo sho ndabyo agamba musikalo kati alina extra night wano ku Saturday nga bambi ali mugamba banaye katwogere kakalamu abasajja abasinga simanyi okwagala abakazi n'atandika buloga ono kimanyi gundi omusajja omu yankubidde ali wano naye ndowooza ali awo manga yankubidde nagamba wisdom mugamba ku bantu abateekawo nebivulu bigenda kufa lwa nsonga mukyala waawo omusajja osobola okuba nga obadde ogendanga mu bivulu wano naye mukazi wo wanaawulira nga maama buli omugenda badisikasinga simanyi bagadde bakazi bajja tandika abantu naddala abafumbo buli omu okuganda munne and you have a problem so bambi mbadde mbasaba bwe muba mudisikasinga kale mugeyeffe bakaye bakakalaamu naye muteekamu amanya g'abantu zisaagala omusajja akola bwati tubannanga ekyabadde mu show ya Karo abasajja beebase n'abakazi wabweru kati omuntu omufumbo bw'abantu bujja kufa no omanyi ati kati gwali Judy yayimba oluyimba nti omuti oguliko ekibala gwe bakola ki gwe boogerako olyoja baba senso kulabako zati bulungi nze obulamu butambulanga wembubala era gamba nesi batalibo gamba abo bagaya abali e Uganda abayogera statement eyo bagireke abagamba nti obulamu saagala leero tujemalireko gogambu tujemalira ku bantu b'e Uganda kyeno si akwemala goga
Nkuba na Uganda simanya abogedde ki just tugambako bugamba bebale nyo bagidala bambi basamu ekitiibwa mukama abakuume saidi kwanirizaako nnyo naye bulamu butambulanga wabala n'okusingawo kubanga ebimu tetwabirota waliwo yangamba kaye nali ndowooza okujja mu America mu 2035 naye mukama yes osubira emikono sebo kakati kagala mama Remi bobeeraawo ng'olagayi yagwamu embaali Kampala enfupeemu kuba ng'ali mu kikasinga kakalamu yaca nze bye nasaba Katonda mama nga oyafa nalaba bakojja abaffe nga batugoba bitya nensaba Katonda nti Katonda waali nnyamba n'enzimba ennyumba ya rumu ne weebeemu n'engulayo oba nagamba kamu sikijjukire wa nagamba motoka simanyi kale wendaba nga abibadde n'okukirawo nze ndowooza obulamu butambula nga we nabubala n'okukirawo era eyo statement ngenda gigobako abantu abamu ne musaawa eri ya December tujja kuba tusobola otuula wetuti andi kakati tujja kuba tumanyidde egundi era nabagamba ojjukira nabagamba kasatuka mugomukaaga kandi mulamu tebaddamu kandi kati oli mu nsi esinga okunyogoga ezo kaadi ezo ezagamba guno ogenda kugirirayo toddamu nasoola lwa mukaaga ngumaze omanyi nti mbeera mu nnyumba n'empula ebbugu n'enfuluma n'ibalaga you don't feel cold I'm like yeah I don't really konze yeah kakati kyekyo ina omuntu yangamba juzi nangamba mu kaseera omwezi ogw'omusanvu gwa musanvu awo gwa mukaaga naga ogenda nawe gundi zano zonna zibeera za bwerere gundi pulu neri kati nze kati ogenda nowebbikamu ng'omugundi waaba gwomanyi nti no kati waliwo gundi twagenda ku west katumirago nangamba gayi nangamba nemuga ngenze kuwuga nangamba tosobola kuwuga mu bunnyogovu buno nemuga lwaki nenga tugenda nanga kayo ogenda kufa ne tujja nga twegobera weeraba mu naasanga mu banaga mu mazzi ago nemugamba nedda puluza wano munange we bunnyogoga nga winter amazzi gaba gabuguma naga Manyi. Welcome to the new world, you know. Anyway, kyonna ekigenda mu maaso ate kakalaamu kankubuulire never fail to try. Yeah, I know. Even if you try and fail, at least wagezaako. Yeah. Waliwo omuntu akalambo ke nga kagenda kufa nga tekatuuseeko wano. Nebayira mu life gwe. Sitogera kuba naye katankuulire. Akalambo okimanyi. Obulamu nabadde ndabakojja wange Kasumba n'agamba bannaye kambabuulire bw'oba olina ssente ng'osobola ogendako mu kiraabu ng'oli muwala osobola okugula wiigi gigula eryazo olyako zezizo tujja kuziika wano. Wai Pascal yatufaako bw'ati. Ate Pascal bannaye yakola bubi nnyo. Pascal abaana abatuula UK abantu abamu Upton Lane ndowooza mbadde sivaagayo bakita bakubagiza baganda Uncle Richmond ategese ne Afrigo Band egenda kubatengejjaawo mu tukirange bulungi bannanga Afrigo Band buli mwaka Richmond promotion egireetanga London mwe muli Uncle Dan Uncle Dan ne Mary Ngabire ne Mary Ngabire kwali sababu abakolo olunaku we twagenda ate kweka nnyo Mary Ngabire taagala musabe ssente naye nga Richmond wakabi nze Richmond I'll never forget Richmond yarwana nnyo okulanga Wisdom ayingira e Bungereza nga wolaba Nakato yarwana nnyo Wisdom alemefira Uganda jeke Canada so those are the people nti weboogera I listen so waliwo boogera nga siwulira olina kuwulira kaye ogamba ti n'omugaga si yava ku simu yange okubidde kaye oyogera ne bino bigalo friend byammwe bimwakwana mu primary abantu bonoona brand okubidde kaye tewewumbye nako ekizibu kyennina naawe tubaawo okweraba twesanga nga sho tulina gitandika half of it egera bbeeramu okwemala goga nedda sebo si kyo kyatuleese abantu bwe bati aye oli otya n'omugabo bata ogamba ki mayize kaye oli bulungi nze nina ekizibu n'omugaga si yava ku simu yange oli girlfriend wange maye nina ekizibu kimu abantu abasinga balowooza ndi mukakamu kati balwawo okuntegeera kati neewala nnyo kyo basera nnyo basemberera okwewala ebizibu ebingi naye nze saagala jjogo nyaba abantu babati n'otwala obudde okukwata omuntu aye oli atya n'omugamba gwe tereera bamaleeta egundi ya Richmond wantusooke tugire abantu mwenna ab'e London Afrigo Band ngeweza emyaka 49 egenda kuba ku Regents Hotel nga featuringiddwa Kalo Nantongo ate buli mwaka dates zino September nga 28 reserve your table au Richmond genda ku Upton Lane Richmond yabaleetedde Afrigo Band Richmond Promotions Rich Promotion tusobola basomera ku namba ya Richmond eri 0790 388 oba togiwulidde ze emabega vidiyo eyo omukubireko genda olye ku ssente September nga 28 muzeeyi waffe gyali ozzeemu mubadde omuwuliza yaŋŋamba kaye muzeeyi waffe muzeeyi oli wakabi erinnya yo
ebbaking ze yatuwe nyumba namba yagamba kayewo okeranga ngo ziranda emwako ogujja ngenda landa nyawo ebbaking oddayo sha zekaye nagamba Richmo nagambe musiru Richi nti gwe nindako katono nnyo ngenda kwegatanga ko gundi kutua neka kati nze kati kakalamu kakubulire kakalamu ntunulira inze sina buvunaizwa wazimba mapera Uganda nze family yange ndiwo okulabira muzeyi wange ali awo kasanga ati baganda bange abamu abali awo ali kati byenjagala mu nsi hafu ne kota na bifure kati nzo nataka ko pressure na denda bo musajja ali mukubalira kayo manyika kati zino $10 omanyinyi no sindike no manyaka sawo sementi nenga naye goyina nnyo ebizibu otoko ogenda onodda tunyumye embozi etegereka wone weeraliikirira bwe tugenda kuba nga tutambula nsi yonna ate ze banguddeko gwogenda kulaba nze kuddawe Nairobi nteeka eri ebizindalo nga bituuze Uganda akogamba Uganda bali awo batta abantu nga ndi awo Nairobi by the way sina Nairobi jakudda linako nze omwabo kujja bwensanga yokolerawo Nairobi ngenda mutwale Busia nga nguze ebizindalo bwendi bitunule Uganda ngambe munfune angu ya State House keka bizindalo bwendi nga nkera kuwogana nga ndi awo ku Busia side ya Uganda bana Uganda bali awo batta abantu awo banyiga abantu babasiba nga gwenkolo kokka Mbadde tutandike sebo webanywe balire ddala kyeno njagala okubate nga ndiweerezaako ku bantu mwenna abali mu ggwanga lya Uganda abali mu kyombo ky'Abawarabu abali mu amazina ensi endala ezeetoolodde okutwalize wamu atubabuuzizzaako nnyo kasi nti muli bulungi bannaaye tukkiriza nti mbukaye mbwe Dubai tuyitayo mu kyondo ky'Abawarabu mbu lwakubanga mbu tetwakola off stop oba twayitanga busikisaawe ne mugamba naye nedda naawe olimba akati aba bayingira munda babali kati tewalabe mukazi yabadde ayagala gwe bagambye yabadde apama mu pool ngawo nzi nalise ako omuntu avuga nga ali mu motoka mu ngoye ze nga ziringa nga kundisuuka omulebe mukazi wamani robi twamulabe oli akola ku soroti ne senkubuke yabadde mu pool bagaye mbuno ya ne wati yapamye munze kyemanyi yafuse mu pool okimanyi ekintu ekyo yafuse mu pool actually ndo we yavudde mu pool abazungu ababadde bavuddemu yafuse kubanga baatidde balabye omuntu gabunga yambadde t-shirt kiringa ekiriko gundi tupaka bijja kati ate nibagane ona azasimula pool oba omuntu full figure alabisenga zo simula pool ate ogo byononye kale tubanirizaako nyo naje musizire okwata amutulaba kaye njagala tusooke tusimbule ku kintu ekiri mu ggwanga lya Uganda mu kasirikiyo kembeera mu ebiseera ebisinga ntwala obudde obugezaako okukwata ndaba ki ekituufu ekigezaako okukwata kitambula naddala ku side y'ebyobufuzi naddala ku side enyigiriza naddala ku side egwa mukowe eryo nzikiriza nti ogw'omu ku bantu abakyakutte omumuli newankubadde mu situation yonna gye tuyitamu bitabo kukola biki ofunayo akadde akagamba nti mu butuufu ekiri e Uganda nti gobereranga nze nokiraba era tukwebaza olwekyo n'abantu bannya abankubira n'abantu bannya abampeza message yaga nti kayina alemezaamu ebyaddala so keep it up mu mbeera emu oba endala now tuli ku nsonga ya Mathias Mpuuga twamudiscussingako ndowooza one of the last show gye twakola naawe byali byakatandika by then ndowooza nti obaolyawo bintu bigenda kubeera nga bisirikamu oba obaolyawo anaategeera kiki abantu kozi lwaki babuviiriddeyo ku guno omulundi ndowooza nti obaolyawo naye aneekubiramu ku kafaananyi akuba ettooki alabe ekigenda mu maaso but kucyengezaako okubate nga ndaba yandibanga naye asimbudde nga ayina cause eri emabega eyekyo kyaga nti naye kanneepimemuko newankubadde mbadde nga seetegeera nti nina amaanyi naye nandibanga akodi nkunze ndaba nga ayagala okubeera nga ajja n'ekibiina oba okwesimba okuba president oba mu ngeri emu oba endala ng'asinziira e Masaka nga ebbendobendo babiri recently president wa National Unity Platform yali akagenda mu bbendobendo ly'e Masaka turn-up yali nnungi nnyo emu ku bintu abantu baga nti singa agenda n'akola kino tujja kuba tutegedde amaanyi ge n'akyakivinga mu ngeri emu oba endala tulina abantu kati be twagala okusooka okutegeera akodi abantu ku kye balaba naawe engeri gy'okirabamu naye nga w'osuubira nti wayinza okuba ate ng'akiraba ekizibu kya Mpuuga kiri ki era kikyagoba era ku bano ba MP abavaayo mu kaseera kano abalala nga tetulina batuuka ku kyakusayininga kuba tugendeko ku kyokusayininga lwaki tebanasayininga lwaki abasayininze nga tetulina batuuka yeeyo akodi nekugolowooza kiki kyagoba ekizibu kya Mpuuga ddamu okimbuuza ekizibu kya Mpuuga mbuuze ekyo bote ekizibu kya Mpuuga yes olowooza ngoba ki let me just use this let me moderate the show no it's okay kakalamu ogera olowooza yes no I'm like ekizibu olowooza kiki kyagoba ndowooza kyekigambo ekirungi mu kino kyonna no kiki kyolowooza kati wuliriza ebbanga lyogoberedde kuba twatandika okugoberera ku kino kankubulire kakalamu ekizibu kya Mpuuga busiru anti kakati kakalamu ekizibu kya Mpuuga kale katongoseemu ate kyetwasooka ne balowooza tuwuzise tutya kati ekizibu kya Mpuuga kale butategeera
ekizibu kya mwasoka kwetowaza ne mumuwa wekitiibwa tuwunzise gw'obadde tonnakiraba ye bannabiriwa nga omukulu w'ekika omu avudde n'agamba nannyonnyola kye bayita ow'ekitiibwa n'agamba omukujjako omuntu ng'atuula mu lukiiko gwe mulina omukosaako ow'ekitiibwa omanyi kwe kivudde empuuga yabireese ye bannange biridde oba nabikopye bamuyita atya avudde nannyonnyola nti mulekeraawo okuyita abantu abamu abakora mu nkundi abamu Peter Mayiga be yagoba whatever I don't know nannyonnyola omuntu w'ekitiibwa ani akosebwa ekigambo w'ekitiibwa omuntu akosebwa ekigambo w'ekitiibwa y'oyo kabaka gwe yalonda ng'atuula mu parliament ya Buganda full stop other than that watotuula muto oyitibwa wa kitiibwa okuva n'olwaleero kati era Mathias Mpuuga si wa kitiibwa ekitawanya Mathias Mpuuga butategeera lwaki kankubula ekintu kimu abantu bagenda ne bakozesa oluzungu ne balowooza nti okwogera oluzungu defines your understanding which is not omala kutambulako n'osanga nga president wa France waba ayogera oluzungu alwana bulwanyi nalo tumusinga kutegeera nti afuze emyaka kati ekisinze nani nina kusala ekirimi nina omuntu gwe nalina yawo ku bimu byetulimu bino ebyokusoma nangamba yanamusanga muzungu ng'ali mu luzungu mwagegenya oluganda ng'agamba oli otya oli bulungi nemugamba nangamba it's Masai I think it's Masai nebuganda it's Masai it's Uganda that's Uganda from Uganda nangamba wow nanga I tell you one thing it's like towete temwagala ku like toku don't change your culture don't adopt don't like togezaako kulowooza nti kwera bila culture yewammwe odapingeno loze civilization nangamba jangu nayo nangamba tomanyi mu myaka 10 mu myaka 5 obuli awo ensi enyimala netukanga ensi yonna kati enya kwogera Luganda nga ye superpower nakyo kisoboka abantu bakyerabira right now wetuli oba Spain kati kankubuli wetuli wano buli muddugavu ow'amaanyi afunayo ensi mu Africa gyagenda yeetuma n'afuna obutuuze ensi ekyasinza okuba obutuuze ye Ghana Oprah Winfrey abadde Ghana ne bamuwa obutuuze TD Jakes Puff Daddy Jay-Z kubanga Jaru bonna bayirayo Jaru yakava mu Ghana ye nagulawo n'essomero lwaki Ghana obutafaanana na nsi zaffe abatufuga nga baasamu Ghana yakitegeera nti America baatuuka ne babanga Abangereza balaba omungereza nga anaavu mu America mugamba no wonder you don't have culture kati ekintu ekyo kirumanya America kubanga America bo tebalina culture ate Abangereza bagirina kati omuntu atalina culture abanga ali mu masanganzira now abaddugavu mu America ne basalawo okunoonyeza ensi kati gye baava nga batracinga Ghana ne yepositioninga we bakitegeera nti abaddugavu banoonya gye baava ne batandika okubayitanga babawo obutuuze era kati Oprah tekimukwasa nsonyi kweyita munnaganda bonna baba passport ze Ghana babawo obutuuze kati naye lwakwanga ekizibu osanga munnayuganda nga zewa n'emyaka 3 n'atandika okuyita enkiibwa ekikooko osegere nogamba baabi kati balwemi abatambudde ensinga abiri oba bakole batya kugamba osegere ekintu ekyo don't lose the culture now kino kyembadde nkugamba ku Mpuuga okwogera oluzungu does not define you nalabye ng'ajerega Lutamaguzi genda olawo omusajja Elon Musk mu South Africa by the way maama we akwanga mu Canada oyo yagula Twitter kati akyasinza obugagga wabula yajja mu Canada yasinga kati obugagga yajja mu Canada n'afuna obutuuze ng'afunidde ku maama we navono naye nga South Africa alina ebintu yali ayiizayiiza n'abitwala Russia Abarussia ne bamunyooma n'agenda mu America n'abiraga abannassa mu America we twogerera kubanga Abamerika babamu bagezi ne babikola ki kati olaba omusajja oyo yazze walaba abantu nga ffe alaba tuba media personnel babasamu n'ekitiibwa era bayagala kuyimirirawo alabe basita kati ate era kati awalaba basita bereere wadde boogera byatategeera balabe bakwata kati mane alina kugamba Elon Musk n'agenda n'ayiya ki naye nga mu South Africa abazungu teboogera luzungu balwize era olaba Elon Musk asinga obugagga oluzungu bwe talina eri accent y'Abamerika naye kati Mpuuga alowooleza abantu engeri gyayogera nomuzi ayogera kimbu kyekimfuula omugezi Mpuuga woba oli mugezi tubuulye wali oyiyizayo ejiiko kubanga Mpuuga woba oli mugezi tunnyonnyole mu luzungu lwo wali oyiyizayo ejiiko nze nyina abaana empambire eyo engoma gye bayita jembe saba Brazil bagikuba naye ewaffe empambire gaye yagiyiya nga nsongovu yova mpambire lwakubanga nkugaye Uganda tufugwa abantu abaasamu kino oyiye ekintu tosobola kitwala wa Museveni kiteeka mu kibanja kya gavumenti bakitumbula kyene engoma evudde waffe ejjembe eyo engoma yagita jembe empambire mwana yagikola ne batandika transportinga zigenze mu America ze batimba mu mayumba mwabagula engoma mzimanyi waliwo n'obutono batimba naye kakati waliwo abakyetuma abajamani olubuga abajamani balugula balinako copyright lwansonga Museveni afuze Uganda emyaka 4 talina kutegeera kugamba manyi olubuga luva wano lwaffe katugende ku international scene tulwesooke omanyi ti kati abajamani balina copyright bebananyini lubugo naye nga luva Uganda otegere kyengamba era kyovola banze nakkiriza either ebintu ebi nga Museveni n'abatufuga si bannayuganda oba tebagala bannayuganda
kakwe osegera tuli mukutegeera kino kyobadde otya sivuma Mpuuga ngengezaako kubagamba mmwe mwenna abalowooza nti Mpuuga wayambala obusuuti n'amatayi n'atula bw'ati n'ayogera oluzungu. English does not define your IQ. Other than that twandibadde tugamba nti Elon Musk akyusizza ebyobwe. Omanyi nti omusajja ali mu kuzimba nsi ku planet ndala Elon Musk naye nga n'oluzungu yakaluyiga nti yali ayogera African lulimi lwa South Africa. Kati tubuuza Mpuuga ayogera oluzungu tayiyangayo jjiiko tayiyanga nayo wadde poti ne toilet paper mu Uganda gayi mulala abakola toilet paper Mpuuga tayiyangayo wadde toilet paper. Kitegeeza si mugezi okumanya Mpuuga si mugezi. Benon Kibuuka ayina obutabo yali awandiise babule kitalinga emakerere ne bakwexamininga mu butabo. Mpuuga tagaya akatabo ke yali awandiise yabadde ajerega Lutamaguzi nti bateeke program togera oluzungu nenga alengera obusiru bwe butawanya Mpuuga lwa nsonga IQ y'omuntu okutegeera tebagibalira ngeri gy'oyogera luzungu. Baba bali mu lulimi lwabwe. Omwana ayiiya bbaasi ayiiya akatebe ayiiya bakera kumacha kuyiiya. Mpuuga mubuuze aludde e Bulange since 1993 nga babba ssente za Kabaka atubuulire baba yali ayiiza yakatebe inventing something kyonna mu Bulange atubuulire ayinza okuba ina impact ye gyakoze mu ndomo esaati aliyo nakati Kakalamu nze wogende waffe empambire nkulaga bajjajja bange basukka mu mukaaga. Mpuuga yali alowooza tetutegeera akoma ku taata we talinayo bajjajja be waddaaba basobola tukama nti amalaalo gaagala. Abo abasajja ba Mpuuga gwoba tokimanyi kankikunnyonnyole mu 1993 Kabaka ngako obwakabaka nga bukomyewo wava munno ne mulwana baateesa ne bagaa katuyiye tuleeteyo abaana Abaganda abali e Makerere tujje tubamingolinge mufa abakadde muwasonga bali bamanyi oluzungu bawava munno ne bakola ensobi balowooza kati nga gwe kyobadde abamu kyebalowooza balowooza nti baleeta abaana abasomya aboogera oluzungu babamingolinge bambi tebalowooza ti abamu beetuma bwe tumimanya ga Luganda nga si Baganda. Ne bajja Mpuuga yagaggawala bagenda okuva mu 1993 kubanga be baali bakwata ssente nga babaleesa abaana bava Makerere be babala ssente kati nga bano mulwana bagenda bugenzi mu kampuni ne bagenda okuva mu kristolingo bwa Kabaka okutuuka ku mbaga ya Kabaka nga Mpuuga amaze okugula plotting amaze n'okukola data mine. Essomero data mine wali ku Port Valley. Wayagamba Mugundi yasomesa nayo. Linda kati nkukambe data mine nasulanga ku Elite. Mpuuga n'akola ekintu. CBS we yatandika. Mpuuga yalanga obulango ng'alwanga eri institution ya data mine. N'akuba ng'alaga abantu ti data mine ya Kabaka. N'amakinga sure asuula kye bayita Mengo Polytechnic Institution eri eyo bwa Kabaka. Negwa ku ttaka kubanga Abaganda bali so emotion batwala abaana babwe ku data mine nga balowooza nti institution yaki ya Kabaka. Mpuuga n'agaggawalidde mu bufere nti wano we babaleeta okukola mu by'essente nesebo nene ipapula bijjayo baba babireete nze nasooka bagamba nti Mpuuga bamukuba alina ekyuma mu mbala kasolo bw'osobola byogera ne mugamba kireete ne mbalaga nti nno Abedi Bwanika omukazi gwalina yasooka mukwata natandika kye bayita Chronicles of Abedi Bwanika ebyapa bya Abedi Bwanika. Muzeyi wange yagaana omugatta lwa nsonga afunisa abawala aba babiri mu worship team mu Full Gospel Church y'Entinda ne gwalina yamufunisa ebyo bibere bya pastor labi kunnyonnyola lwaki ngenda ku karakita y'abo abantu Kakalamu nti bagenda ne balimba bannayuganda nti bo batuukirivu ne batulaga nti bano barwemi ba Eddie Mutwe ba selector ba Davi producer ba Danny Magic nti bonga bali bavuka bayaye ne batuga ffe basajja bakulu katuzeeyo ku karakita yaabwe nti Mpuuga gwe wali olabye ko mukyala wa Abedi Bwanika nkusima oba ali omulabyeko Abedi Bwanika ne weyalayira kyaleeta mukazi we gomanyi lwaki mmanyi Abedi Bwanika okuva mu Full Gospel Church nzeyi wange yagisumbanga bamugoma mu makyakyaga Abedi Bwanika alinga makula bamugoma mu church nya including genda olabe ya Kobe Bryant omutidde ati nze byogera byange we manje ogera ku kanisa y'abalokole byange tovayo naye ate wano si kyabalokole nedda nyinyonnyola abantu tukolera abantu abantu bano Kakalamu njagala tugiwumbe kuba tulina ensonga tovayo ojja kukola musiri wano tufiri abantu bafune information omanyi lwaki Kakalamu oli musajja mugezi obeereddewo abantu Mpuuga wajja n'atula na Abedi Bwanika abantu balowooza tebajja kuwuliza bawulize bano basajja bakulu kumba basajja bakulu bagenda okuwuliza babbi bayayi bafere ompulira kye nkugamba gwe musajja n'obukakafu olina nyina nti nkugambye toba olaba kati gwe Kakalamu mu byafaayo byo tolinamu nti wali okutta omukazi mu byafaayo bya Abedi Bwanika ebyafaayo bya Abedi Bwanika ali akutta omuwala wa worship team aba mu byafaayo bya Mpuuga bamusaba allegations genda ku Facebook page yange ne muzeyi wange ekifaananyi kirina nabagamba ngenda kuteeka ebifaananyi 9 Full Gospel Church yamusasulira we yagala n'asula mu kasiisira bamukaka bamugamba muwase omuwala ali lubuto kubadde kyonsingako bya chachi tenabera mu chachi era kati kiringa ng'omuntu n'ayogera ukakane ndi simulokole ng'ate namulaba nga kakati kakadinako wamma ng'akuba gundi kita revival nze nkuzidde mu chachi z'abalokole wamma nga basoma akola ki nambalaba osegera kati Abedi Bwanika anti mpuliriza era yagenda n'ayasamako we nakola siri eji n'agenda kusibya syaga nze abamu abagamba nti simulokole nze yasumba babiri alimba Abedi tasumba nko babiri
babiri Judith babiri wakola album ya Yesu be no wambatira babiri yali makerere babiri wabe makerere yali akola I think social works Abedi wani kanajja mu masuti ge nabye ebitayi byabwe kubanga jukira abantu abamale ebitayi tulowooza bategeera nnyo namugamba mbadde nsabo John trainingireko worship team yange ebiseere byo mu makanisa g'abalokolenga worship team zezikola era namutebinga yali wali ku nfudwe Mengo kansanga etandise nga worship team ziringa za America nga enjiri etambya mu worship team namugamba nja kusasula babiri agende wa Abedi nga atandika nga agenze kukola mulimu gwa kutendeka worship team na musasula ba atuukeyo nga aline bawe entalo ne zibeereyo asanga Beti na maganda agenda okukola musajja gwazze okutendeka ku worship team Abedi wani ko yaganjogere byama byali wali babiri n'agamba wanyi wetu kankole ki kampete kati namukuba nemugaba tosumbanga ko kubabiri okay osegede so dila ku campus keso ngeno dila ko kema denjagala okutegeeza abantu batamanyi lwakinchire akalamu tutawogera ku character y'abantu basajja abantu basobola kulowooza tukwata babitiibwa omanyi lwaki omutakavudde okudefininga kyaito wekitiibwa kubanga yalabye nga abakikosa ki bubina ku bantu ki abakyamu naye ngoloza abadde agambani yabadde ku mpuga na Segona indirectly kakalamu kankubule it is high time okugamba naddala abantu abali mu Buganda n'Abaganda nti si buli muntu asibe ettayi ne court nayogera oluzungu nti golina owuliriza that's 1 2 oluzungu si kyetegeeza nti otegeera kubanga mpuuga mu luzungu lwakoze tayiyangayo wadde kisowaani wadde poti wadde toilet paper ife abamu tulina bye tuyiyiza bye tukozesezza ye talina biri mpuuga yagaggawalira mu bukumpanya bwe babajja emakerero okujja okukola kubanga omukolo bali bawava muno babeesiga nga bavuka nga balowooza beesigwa agenda okuvaamu ng'agaggawadde mpuuga wanjawulo ne mukasambidde oyo mulaba bwe yafuuka president wa Makerere University n'akola networking ye president wa Makerere youth president akyasinza okutambula mu mwaka gumu oba yatambula n'ensesuka abiri n'akola networking be yakola abo ne basupportinga projects ze era mukasambidde agenda okuva Makerere nanze nsula kweraiti agenda okuva Makerere wallahi nga mugagga nti ye teyabba bantu naye yono mu mukolo gwa Kabaka muyanyukira okimanyi nti Kabaka talina kyafunye mu Bampuuga abo ne Basegona tugenda bwe tuti ebbanga lyoyogeredde ku internet kulu ne ku radio ne ku TV lisuka mu myaka ndowozanga mukaaga naye bangoba ku CBS era nze go basooka ogoba nga tanagoba Bob Wine mu bufunze bagobye ne Namboze okimanyi nti bagobye ne gu tugenda tukayawo mpola mu bufunze mu kwogerako osobola okwetwala ng'omulanzi olina byoyogedde ne bituukirira mu maaso tugende Masaka kubayo tooki ku mukolo ogugendayo tana ekisooka kakalamu nkigamba wano tunulaawo kati kamumpulirize bannamasaka mufunye omukisa nga bwe banaasibira wisdom mu room ne mu 7 bafunye omukisa ogumutuga wallahi right alive inze Katonda n'amala mpa chance mu room ne mu 7 mukulu kukyali ku kye Masaka ngenda ku kye ati nkugereza no ngamba nze Katonda n'ampa omukisa kati go solo mubuuza nze Katonda n'ampa omukisa mutuga kati bannamasaka nze Katonda wampa omukisa Katonda aguba wadde atya mufunye omukisa abantu abo babiri bonna bababanja actually bonna ndoza twandi bayise babbi omu bamubanja ebitaano yabibba omulaba mubanja Kabaka bonna bagenda kwa mu kipeki Masaka Katikkiro wayingiraawo kwekarakasa wuliriza ne mutamugamba Kabaka aliridda wallahi Masaka tugenda gibola babagamba ali Namibia okuba otugamba nti ali Namibia oyo musajja teyasooka kuvuma lumbuye mulodokayi ngomanyi nti nno Katikkiro tusooka tukube etoki oli avumanga lumbuye Masaka wamma lumbuye si ate otubula ebya Kabaka Masaka ne lumbuye oba yakuse omusajja namuvuma mulodokayi tetuwunzisenga Kabaka ali mu ddwaliro ly'Abakataala okay Masaka kigenda kuleka abantu aba naye ebyo bimu bigenda salibwamu tosolamu video yange gireke teekako disclaimer ebyogerwa bigambo byakayebuzizo musibya nayini Uganda byogere byange Masaka ebintu ebi two things are going to happen mwenna bannamasaka mbakowuula temukola fujjo mukwata ebipande emuli mu abakazi oba abawala naddala balina amabeere nga gasituse bwe gati mutuuke wali mweyambule mugambe olunaku lwa leero Katikkiro nga wozze nawe Mpuuga twagala Kabaka aliwa mweyambule abakyoli beeyambula ku ttaka lyabwe fe Kabaka ke kabonero k'ettaka ekitiibwa n'obuyinza bwaffe kakati Masaka Katikkiro ajja munnamasaka yenna tasobola kubanja era we tunalaba omukolo ogwo nga guwedde nga teri munnamasaka asituse kubanja Kabaka wallahi tugenda babola ekyo ekibuga Masaka kye mulaba okukituma site yali Kabaka wa Buganda nimbye Kabaka Museveni yali takiganya bonna okuba Museveni banna akitwaliddeko yatuuma Mbalala site nkunyonnyola ebintu kusibola okwana yatuuma Mbalala site Mbalala ejjudde obusa eri waffe mpita bw'entengede isingiro ewunya obusa n'egundi n'enankati n'amata n'agituma site nga Masaka aganye Kabaka najje Masaka n'agamba bannange neewuunya abaannaffe bali ebintu engeri oba babikola kifuula nnenge otuuma otya ebibuga ebirala n'oleka ekibuga okuva mu gyenkaaga nga kibadde kibuga nga kino Masaka n'otokirangirira nti kibuga n'olangiriramu biri ebibuga omanyi kye yali akuba Kabaka
tulakwala tomanyi Luganda bulungi nange ebigambo ebimu sibikozesezza kubanga yogera ebigambo bizito yali agirega bali abantu Mbalala City nga Masaka tebagitumye yali akavayo Museveni n'atuma Kasoro e Masaka ne bakirangira kifuba kati bannamasaka Katikkiro ajja bwe mutamaye kubanga bade sagala nyo wesibire nyo kusaidie si ango jemba denjagala ati kati tugenda kuva Masaka nga waliwo kati Mpuuga omulaba olaba nti abaana baba tula ku poti batuzaako kabina Mpuuga agenda tuzaako mutwe wagire ya wagene okulangirira ekidda bwe kankubulye ne Malaya asobola okukina bbuka n'agamba nti ngenda kufumbula kakalaamu tobawulyanga yabawala abakwepikira Mpuuga alinga ye omwana omuto yakulira ku pitira twin nga yepika okutuula ku poti zitulwako baana baffe kubadde ki naawe Mpuuga kati Mpuuga oyo abanga bebi akulidde ku pitira twin nga yepikira gundi ani nga yepikira poti n'atuuka ku poti n'atuuzaako omutwe oba n'agifuula essowaani kati Mpuuga alowooza poti y'essowaani yes Mpuuga agenda ova e Masaka ng'agudde kyebagenda omuyamba sente ezafulumye bayira we era mu kintu kino agenda osinga okifunamu ye tafiirwa n'owatafuna bwe mufi ye Abedi Bwanika kubanga ye Abedi Bwanika from the time go ukyayingira mu kasa z'abalokole anoonya sente nuputi yamukozesa bulungi mobilization omulabanga ayina yataddewo ebbugumu eriri awo Remy tebwamukozesa yalimu lindako kati kankubulire Abedi yayita musumba w'abalokole n'agaana n'okuleetayo ekkanisa ebbiri ez'abalokole eziwagira gundi Bobi bwali okyabye anti temwamukozesa tumunyige mabeete wadde abamutegedde nebera wateeka y'amaanyi Katikkiro yekka CBS be bamutegedde kwogerera kuli emputa ennankani musumba muwanguzi ow'ejjinja akulaga amakanisa g'abalokole agajja ne galonda n'okukuuma obugundo bululu Abedi atulaga ekkanisa y'abalokole mu Kampala obadde otya naawe ng'oleeta abantu bakola Bobi Wine oleeta Abedi yali nsobi totusobola kunenyeza Bobi lwa nsonga twali mu kanayo kyani tetwalina budde bwetegereza abantu nabikolwa byabwe tobola buli wentula ku channel zino njijukiza abantu kalakita nti bannange Bobi Wine yali mu Lubaga nga bamugatta ne mukyala we na Mpuuga ali mu Lodge bamukuba essasi mu Mbalala Kasolo era ayina ekyuma mu Mbalala Kasolo wano bwe wati ekyuma tobola amaanyi ayina mangi gwegenda obuze Joyce Baga bane newunye naye bannange abantu bakalu ebintu bino nno kakalamu kankubulire sikiwulidde mbadde ntinolidde bali badogabye sikiwulidde ati nkugamba abantu tetubesaako balina amaanyi gaabwe gali special bakuba essasi kati kankubulire gwokimanyi abantu balwawo kikkiriza singa era video NTV teyaliwo Mpuuga bamukwatako mu Lodge ne muko musajja omujasi namukuba essasi mu Mbalala Kasolo n'akasolo actually akasolo ka Mpuuga baleka bakateka kale ebitundu bakasibako kaveera kubanga buli mukazi gwakwatako amulwanya newunyiza kana kawala kebukomansimbi kale kawala kwata bukomansimbi nawe obereyo nawe ode ku layini y'abalwanira Mpuuga abawala bwe kankubulire Mpuuga alina amaanyi ag'enjawulo mu Mbalala Kasolo bamuteekamu ekyuma we wava amaanyi kyenkunyonyola tobola abasinga omuwagira abo abawala bolowooza balina muki bala musajja waabwe w'amaanyi alinga hosi yes so tukiriza nti mu bulanzi okimanyi nti taanapu egenda beerawo nedda buli muntu yenna awagirwa we kati sokolinde kugamba ekino omanyi ono omukazi yalinga agamba bannange yali MP wa Wakiso baali bamuyita Seninde baawe yamala ekisanja kiramba nga yamukima nga bba wajja n'apaakinga mu paaking n'alinda n'avuga mukyala we okumuziza ewaka omanyi gwe lwaki nze nasibanga ku popopo nga nyina membership waliwo omukulu omu eryamwetiriranga mu gundi mu paaking mulekere ekitiibwa kye kyaggwawo lwaki owakanya ekyampuuga nekyesibaagala abantu bwe kankubulire abantu bano tulina kujjayo kalakita zaabwe abantu abamu kakalamu bwe batulaba enjogera gye twogera balowooza ffe tuli bagwenyufu kumbe bali abambala amataayi ne gundi n'essaati enjeru be bagwenyufu waliwo omusajja omu yagamba opportunity does not come in a white shirt it can come in an overall yenna Munnayuganda ali eyo alowooza nti Bampuuga bajja mu white shirt n'amataayi bwe balina opportunity oliko ekikyamu okiwulira abo abantu basitaani kakati kiringa omuntu n'akeera n'akugamba kisitaani teyazaala muntu omugambo oli musiru Abedi Bwanika tomulaba okay awo wennyini wetugenda okukwata tuyingirizawo ndowooza emboozi endala eno ekyamasaka tukimaze ekyamasaka ogunyonnyodde Masaka wagenda kuwawo ebintu bibiri era n'ogamba nti bakozese omukisa ogwo ngenda kuwaka vidiyo ulindako gwe Mpuuga wenaale Mpuuga Museveni Remy ngenda kuwaka vidiyo kataleyo abantu okimanyi nti no Museveni yayina omuntu eyeesimbawo oba kuno okwesimbawo kwano kuli nga wenaale yeesimbyewo omanyi nti Museveni agenda eyo okuwagira Mpuuga namukubira campaign naleka takalamu gwali Canada oyagala kungamba nti otegeranga bali abali Uganda Museveni yajja mu kitundu si kulina okulonda kwa Nupu kuli ng'okulonda kwa Kanayo Sani nga kuli mu Besigye n'agamba bannange bano mubaleke bano nakuba wenaale naga mundeetere Mpuuga
owa DP era ngo kyayogera nti abasajja bali abasajja bamalaya mu byobufuzi bamalaya ne mbiribiri osegedde bebe malawo obupiira mu naguni mu parliament tachuli ango kino kono mu parliament yaba kyakozesa obupiira kale kikyagenda maaso ku mukutu gw'Uganda byogere mwe bazogera mpuga yaliwe nalem ono ndwawo mulaba yesangala ki buli mulaba ali mu kuwanda kale twerwawo okwera bakina mu ngeri emobendala naye tunafuna yakadde nga tukola olw'okukendeezaako ku bintu ebimu bakati ndaba binsuseeko obungi ate tompa wazi nange baako ndaba gwayagala okwogera lwansonga abo abantu bwe bati abatumazeeko emirembe tulina bannyonnyola babe ku mwana Bobi Wine otyanga omuntu bane kakalamu fe tuli bamukisa omanyi lwaki tuli bamukisa oguli yamuwadde kadi agende ku mukolo nalabya Abedi aweereza asamire muli naawe kati gwe asamire kati gwe nawe kati kyenkunyonnyola Abedi bwani kaddidde obwasamu bwe n'obwenzi bwe bwe yafunisa abaala ba worship team embutazi abuleeta mu bannupu yakamala byenjogera no bituufu Full Gospel Church ntinde ekyaliwo Abedi bwani kawa abano omukyala gwe wawasa tewasooka mufunisa lubuto jangu ate bamugamba bagenda mugoba yamufunisa olubuto ne bamukaka huyo musajja mukufunisa embuto aba basajja betuliko benzi basiru tebai they have no character tovola bakwata ku musajja Bobi Wine gwe otyanga omuntu gwe mwana goli wa mukisa ku bironga bya Bobi Wine omusajja in the space of 20 okuva myaka 2 kwasa nagaggawala olaba omusajja kwezikirizamu omanyi waliwo kye bayita kakalamu kankubudde Bible yegamba waliwo kye bayita anointing by association omanyi lwaki tuli bakabi kuba ne gwe tukkirizamu wakabi yes Bobi Wine waba byalina yabikola mu the space of 10 years Abedi Bwanika bamaze kubba emizimu gya Buganda gyonna giruma lwa Abedi Bwanika okyule kye ngamba gwe balabe njagala mu myaka 5 kakalamu tutunira abantu bano Charles Peter Mayiga Abedi Bwanika Segona ate Kivumbi yabavuddemu munene no manyi kyabadde Kivumbi ngajja ku CBS awono nawo njagala tukwate kwa akabunda akaba abantu Kivumbi yaze ku CBS obanga alowooza ati bali ku bulamu agwammwe ne bakolamu bwe bati ati njagala otunulire Segona mwenyini goyogedde ku mwogedeko ke mabega juze bali bafuna ebbaluwa batwala etwala ebbaluwa mu egene Masaka yaliko ojukira yajabuzise Joel Senyonyi yamwekangira ku koti yagala tokere kuleta program remi yatulano nkunnyonyole Segona nze okulwa kitiwa kye mwa bayirawe era siminako kizibu era muyita nti kojja Segona but waliwo tutuusenga abantu ino babuli amazima olowooza picha ya Namboze eri etyawo Namboze yagamba bwati muulize Namboze yagamba naye tube bantu bakulu natula mu meeting wa ayyaddala nga mpakanira Mpuuga omukulembeze Bobi Wine n'agamba Mpuuga ebigambo bino actually Namboze agamba Mpuuga nakkiriza nti kituufu ssente bakola ki bazimuwa Namboze agamba ekyamujja enviri ku mutwe kwe kuulira Mpuuga ku CBS ng'agamba ssente tanazifuna ng'ate babadde mu meeting akola ki n'agamba kino nno ekintu kyaleka kirala nti era Namboze agamba ebyeddala Mpuuga mukwano gwange n'ebino ebintu si bya mukwano tuli ku ggwanga kale kankubuuze okimanyi kakalamu singa Mpuuga yakolanga Bobi Wine kwa Bobi Wine yamugamba mukulembeze ogenda kuswala okimanyi nagamba abantu nti Bobi Wine solo mujjako ekikoli mu bomukisa Bobi Wine yali ataasa Mpuuga ng'amaze okulengera kyogeredde ebbanga lyonna lyekoko ate omanyi lwaki nze nali ku Prayer Mountain nga nsaba kwe Katonda yatuwa no yatuwa omwoyo ogumanya ebiro n'ebiseera kakalamu kati kankubule this is not a joke nze nekene ngamba nti oyo mutunudde boti mweja si time agenda kugwa ekyo ekigambo Bobi Wine okumujjako omukisa n'ekikolimu I bought that word because I knew oyo gayi wakugamba kubanga katebereza singa Mpuuga yakola Bobi Wine yamugamba manyi nti singa Mpuuga wamanyi singa Mpuuga yabaye nagamba nnange ebyeddala bampadde miliyoni 5 naye yali nsobi 1 tetwakiteesako mu parliament tekyali mu budget nsaba zizzaayo oba baba baziganye kanzitwale wali tekemu eddwaliro ekamuuca era ku lw'ensonga eyo kansokenzeko emabbali kwa commissioner omanyi nti Mpuuga singa kati wamanyi takakwatibwako munuupu naye alira munda wabanga ddala kituufu bulungu ne mukiriza tonalala aka video naye gobaddewa ozi oli bize Museveni ng'agamba nuupu njinamu abantu bange nenda gikoleramu wansi okosirike kubulye olowooza Museveni alina Edi Mutwe mu nuupu wama Remi Museveni abantu balina mu nuupu osobola okuleeta Edi Mutwe nga beesangawa Edi Mutwe asalamu bidi nga beesanzeewa osobola oleeta akireewo nga bali beesanzeewa Dani Magic asula mu studio awo kuba nnyimba jija nga beesangawa Museveni agenda okugamba nyina mwaba ate ekyogere bwe buli akana akantu kakulu Museveni yali mu Western region n'akyogera nga tamanyi nti waliwo amulikodinga yalikodinga ka video yako kaali kasimu wuli amache kyetegeeza abanyankole bangi abawagira Bobi Wine tobola bakata Remi ategede yalikodinga ka video yako Museveni ng'ali mu banyankole ng'amanyi njogera ya mubange tebajja kitegeera yali muntu ng'ali mu background n'akata nga munyankole
Bobi Wine alina obuwagizi bulijjo mbagamba mu Western Region wakwanga bambi bati okuvaayo kubanga mu Western Region basobola okukwata ne bakutubanga ensitetegedde. Museveni naye yakeekanga yali eringa abagamba eyo nukunji na mwabange nabasindikayo edi mutu Museveni ngamusindikayo era asindika Mpuuga yali agenzeke wabe aiwa Amama Mbabazi gomanyi nti Museveni yali South Africa Amama Mbabazi n'alangirira yagenda kwesimba kwa president Museveni n'asazaamu olugendo n'alinyonyonya okudda yatuuka na kiro n'akola press conference sawa musanvu ogw'ekiro naye Museveni oyo n'atuma Bampuuga basegone wa Amama Mbabazi bateesanga bati Amama Mbabazi nga baba bateesanga essimu erikodinga Museveni ng'abiwulira kwekugwa kwa Amama Mbabazi Mpuuga gendo layo Besigye kibamukola Besigye bateesanga ewuwe nga Nabbosa Joyce Nabbosa gwe bayita mbu ow'ekitiibwa ng'akeera kutwala zonna notisi wa Museveni ye yali nga akola photocopy baganda bange eno yo tugenda soka tugiwumulizemu wano naye nga mwenna baagala okujja e Canada kakuseewo obulango bwange bubiri abaagala okujja e Canada bannayuganda saagala bababbe tulina conference zigenda okugwawo okuva mu mwezi gw'omwenda ogw'ekkumi ogwa December bw'oba oyagala kujja ku networking mu conference kusanga abantu bapya kola ki ogenda kunkubirako ku ssimu tebakubbira e Uganda abaana bangi baba baninze sobola okuyambako okulaga abantu basobola okuyambako paperwork n'ojja n'okola networking wano n'obeera wakabi n'ebirala bitasobola kwogera no ku video ngenda kusoma enamba yange njikuwe kamalene kano abaagala okusala omugejjo olubuto akajani n'okogga kakuli ejjajjawo bataatawo osala olubuto n'omugejjo Kairi Simti osobola ogenda ku website yabwe www.kairi/organics.com oba n'ompeereza ka WhatsApp ku 0704 nonga buzide mujaga kweta mu conference ziri e Canada oba njagala ku kajani akajani kakutuukako mu nsi yonna wooli na wonna wooli. Yes. Mukama wange Dr. US awo ali mu online business kubuzizaako nnyo buli wenafunanga yakaganya ebintu ebintwalaganya bulungi tunajjanga ne twayawayamu nange nno njagala nnyo okulabikako gye muli naye olwensi bakajewa nakagudde kompuli ya bulungi nnyo bakajewa akajjeeyo mu kyakulatamu mune kyakulatamu jagenda naye waliwo gundi z'Abakaribbiani wano balina ebintu bya Uganda zonna entangawuzi ziri biki n'emmere yawana ekuyisa etya kati nze mind zange zaddayo nga ndi muto kwanza ntandika okutegeera bwe nti nga ndi rudu kale naye kati eri Caribbean tewali buzibu neja kujange njikujirira no worries we tuli salute